kabaka wa Buganda alina omwana alina omudali mu swimming Chameleone kala alina omwana we muyimbi gundi alina Bebekulu alina mutabani we muzaji Bebekulu alina omutabani Alpha musambi wa kapiira that is talent. Yes. So do Bobi Wine akulaze Bobi Wine no ngatana twaga Solomon alina omwana we is a champion in intellect mwana wa myaka 3 yalinga ayogera wano ngatuka omwana byayogera reasoning capacity nga program tedi record gulaita subi omwana Bobi Wine yamutuma Kampala bunabbi nti aliberako mu meya w'ekibuga Kampala oba governor okiwakana abamwe mwali mbabastuma muhozi avenja awoli agenda kuwolera bigali agenda kuwolera kitiba kya kiruwa ngebigali nankani ebitabukedde Lupini New Vision Monitor bwe babaleetera ekifaananyi kya kabaka ekitunula engeri temukikuba temukifulumya alesse sigala ku social media naye nga mmwe temukikoze eki kubanga mukifulumya kireetera bubi tosobola kuŋŋamba nti olese ekifaananyi kya Museveni ekitunulenge paneliza nnyo wano katwogere amanya eddoboozi nze Shadik Smith bangi mbadde mwebuuza lwaki erinnya lya channel lyakyuka ne twagala tubeere nga tubamu kasafu kanyama misinga celeb jazz naye ajja kuba akomawo mu maaso awo twagala okwebaza mwene najja musinza okuba nga mutulaba mwebalire nnyo nnyini ddala olw'ensonga nti nno wemba mutulabye ate wava amaanyi okwongerako okola muno naffe tusobola okuba nga tukola bye tukola amanya nga bye ne bagamba mbeera Shadik Smith akanyumiro kano twakatuuma naamwatulira bwe tuyatulira ensonga ez'enjawulo ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Kaye Wisdom naye namutaikako eryakiyonga kubanga ayonza abantu bangi nnyo naye n'agamba nedda ye mutabani wa mulaalo n'amaani agamba takyali mutabani wa mulaalo ali mbega ow'ekyama owa gavumenti eri Bobi Wine ng'ajja information okuva mu gavumenti bwagidiza Bobi Wine ekyo nakyo era ekyo mbadde nkikola ebbanga lyonna nagamba nze an official spokesperson wa family ya Bobi Wine omwogezi atali mulangirire atali mulangirire era gwe olumba Bobi Wine mu levels omulumbiddemu ng'omanya ekiddako waliwo agenda okwabya kati ate nze baani aboogera n'ebyama besitamanyi bangi abalina ebizimbe nga si byabo ondeta Frank ashumba kojja wange agenza okugula ebbunga nga Museveni amuwadde ssente kisegeeza biri byonna bye yabuuliriranga nti wakabiisi manya ebitya akola tebyaliyo ani omulala avuma Bobi Wine mundeetere nina kane picha ate ke mbansooka nawulidde Dr. Tiamale ngenda babuuza nawulidde Dr. Tiamale ng'avuma Solomon Kampala olw'emisinde yabaddemu era n'amugamba mbu alyagire Dr. Tiamale yavumye yagambye omwana wa Solomon nalabye kakiripu ng'agamba nti alyagire really yes kakiripu bakwatinaku wa BBS oba ludda waliwo gayi nakalabe bwe nekayitako kati naye nga mu butuufu nga tuzze mu byaddala bw'oba otunuulidde Dr. Tiamale alinga kalimbwe kubanga kati ebyaddala kati Smith kati kankubuulire waliwo abavubuka b'otunuulira n'ogamba weewaawo n'obeerawo abalala b'otunuulira n'ogamba singa teyali mukama ono yandibaddewa kubanga kati olaba omuvubuka waatuuka nga n'asukaali wa geeti amusinga obulungi kubanga yukamu just gwe genda olabe bonna basukaali abakumba geeti z'e Kampala bonna tekuli Dr. Tiamale gwasinga bulungi alinga owakire n'abavubuka bakola mu kirombe kuba kati ono muvubuka yani ayimba simanye nywanto bitya bangamba ali mu kirombe mubende Dax Katero omugeza ku Dr. Tiamale kati naye yayimiridde bwati kubanga okwogera kwajja buli musiru ayogera nagamba Dr. Tiamale olunaku Museveni lwe yamusasulira okusoma okukuba buloka yasiriwala naye bannange Smith abantu basiru n'ogenda nti president wa ggwanga asazeewo okuweerera n'akutwala mu tekiniko yiga okuba buloka yasoma mawulire nedda ebyo teyabisoma abikoze bukozi Museveni yamuweerera mpuliriza muganda wange yamutwala mu tekiniko okusoma buloka Dr. Tiamale kyogamba bakuba buloka waliwo abazi kubanga tebabatutte mu tekiniko nga bajjo yezikuba n'azivaamu kati ali ku level ndala ono yajja mu kifo yajja mu maaso ka president kubana bagenda oweerera iwe bamutunira nti ndowooza bagamba wakano kava bulungi wakavaawa
abalanga babatwala okusoma mbitegerekeka ye bamutwala mu technical kuyiga kuba broker nakola era kyewanira kati uliriza bulo nange nyina muganda ngakuba broker ninga yasoma kirala era nze nali simanyi kati ate tazikuba mbwazikuba bwati hazikubisa gundi nsawo kati nze ndi mulimi mbonsange mbumbuki nga wesize kalimu kayebuzidomu nze ekisooka sola kutama wansi wati buli wenjitundu ebegena kungwira kati ate nkutamenga nya sente mu nsawo mbwe ebisagazi ngene kaye entete kayebuzidomu I can't kati ne babadde bambuuza na anti kati nkugamba twandikidde ku kiri nti ndi an official spokesperson Dr. Tiamale va ku family ya Bobi Wine wungango okumba bigere bya Museveni kyokka kyasobola Dr. Tiamale kyosobola kuba kati baba tulina obuzibu Tiamale agamba yakulya wajjajjawe yasulanga ku lubugo we advancing nga agenze mu secondary nasula ku kitanda ekyenkoma kati we are talking about the people nti engeri giyakulamu nzikiriza abantu bangi abavudde mu mbeere ne bakyusa mindset Katonda asobola kujja mu nfuufu n'akutuuza n'aba naye ate Katonda takujjako busiru Bayibuli yino Katonda akujja mu nfuufu va ku zino waliwo omuntu akwata kahamu naye ng'ayogera mu layini buli bwayogera bwati natandika omanyi the reasoning based on reality and nogamba kakati oba tuli kuki buli wakakwata ayogera mu kati naye nkugamba Dr. Tiamale va ku family ya Bobi Wine either ugenda kujjako ekikolimu being working on wicked is not the future the end future waliwo ababaddeawo ne bavaawo but I think every public figure is up for public space. Nze mbadde n'abantu abadebating nagamba kojja wange Frank Ashumba you don't need to abuse Bobi Wine you need to reason him reason bangi abajja ne bagamba Bobi Wine kati waliwo gwe nalabe ti Bobi Wine zibe yagenze deni makabita okay no reasoning newe banfu ba Bobi Wine kikyogeno mu reasoninga omuwanguli a lot can be found out anti zesigina mu reasoning ne aba reasoning out je baito bawo kanura amaso nga baliwa Bobi Wine we yakwata Andrew Mwenda kwa Andrew Mwenda ayogera manyi alinga kumaka akasori you know oba yali wanyomu nga batambula mu kuba nenda sikusoma bitabo siabakane yamba tubajjewa olwa yasoma inaki bakulimba yakuleta wabogeza abantu anti labayo Andrew Mwenda yali ne Bobi Wine ku TV NBS nengamba lero Bobi Wine bamuse ngatandika byofuzi Bobi Wine wenche yagamba Andrew Mwenda yakwata Andrew Mwenda namugayanga bisimula yamugamba Andrew Mwenda I want to tell you something you can when I go omanya abantu abave oba kuba abave egundi ebitega n'ebitambo ebitega nekimujjako ebitega kisobola niwa whatever nze kintu nasinga okulaba mu State House bitega bitambo n'abantu baagala leaders come from God katati uliriza laba ono mwana sina mulokole leadership comes from God waliwo abasitani batukiza muno kanjogere n'oli omwana omukkiriza Lawrence tomanyi nti no Katonda yagoba Saulo nga Saulo musamize Saulo n'agana ku ntebe kumala emyaka 15 Daudi bamfukako amafuta nekitwala emyaka 15 Daudi okufuuka kabaka wa Israeli nga Katonda ali mu kulwana na Saulo 15 years kakichogezaako gamba kiteke mu current situation kyengezaako gamba ti Saulo yali wa sitaani nga olaba abalemedde ku ntebe ya Museveni alemedde ku ntebe bonna bapasita bakyogedde walabe pasa Chaze walabe mwaso mtamula wali upasa bwaita mweko Chaze eyagambye baali basabanga abasumba beeyo ne wajja crested crane ezo biri nezikuba olugi ate uli ono obona kwa yabadde ayogera mu Uganda luzibu no naga baali basaba wamarole so manyi bina ebabasumbanga bakunganye basaba kati ubadde kati obunga ndimanyi kakati nga basaba in the middle of kusaba ebinyonyi bibiri nga bikuba olugi to kati nebagabane ekikuba olugi kiki bagenda okujja nga ebinyonyi ebiri bakose coin biri ku lugi bikuba omusumba omunagamba obunabbi musoke mbireke tudde mu kusaba Katonda atuvune baba basaba omunawanika naga mukama ngambye it's time the church egulewo eri ensi
yamugamba ekyo kitegeeza ki ti mukama kyandaze tuddemu tusabe basaba omulala n'agamba kituufu oli kyayogedde Katonda ngambye tuyite etugule ensi naye tusobola tuyite bakulembeze be mu P1 bisatu 350 wano Katonda abawa n'ennamba 350 ne batandika basumba no bentebe yonna gwe manyi Michael Chaze yomo ku basumba abatuufu wano n'amuzaala muganda wa Kabaka kakati ne bawandikira be mu bisatu 5 nga buli omu bagenda bamunyonyera ekirooto kibafuna olunaku olutuuka kube mu bisatu 5 teri n'oguyajja uliriza kyakunyonyi twatandise dda Lawrence n'abadde kiyalidde emmere gundi program yatandise dda kwetuli tutsababuzebuze bantu tugende ogenda babuuza abantu banabeera babuuza bagende ku maca tebalina bababuuza nnyonyo abantu kabali munnaye olunaku olutuuka abasoma ne bajja batadde entebe bisatu mwaga ne batunuulidde emmere batunudde ne basirike ne bagamba Katonda oba kyaki yoyo omusajja nene bweti bonna abasumba bali awo ne bagamba batwawulira bubi baba bali awo Bobi Wine nga yali ava South Africa n'atuuka yajja ne bawo Edimutu Waiso Mfumbira bani tiyatuuka na waka ava ku kisaawe agamba yabadde ku NTV bwe yayingira Bobi Wine yayamba kubanga abantu beyajja nabo bonna bajjuze entebe ziri ebisatu mu 5 obulya kyengamba bwe bajjuze ebisatu mu 5 entebe kati awo bana baali babivuddeko awo kati ate obunabi ne bugwa buto nga Katonda kyali abalagira biri byewalaba ebiŋŋaali kwese ezajja byali bimugamba ki baba bali awo nga program yatandise nga speaker asindise gundi tuli live Lawrence simanyi bw'otunula otya Lawrence alabika yakateekako wakateekako sebo taate tututandika nga toyogera nnyo ati tukutya wulira genda kakati munnaye baba lyawo nga speaker atumye gwe yatuma speaker omuntu gwe yatuma omukiikira atuuka leeti agamba speaker omuntu gwe yatuma omukiikira wajja yalaba environment n'okubeerawo kwa Mukama kwaliwo omusajja n'ateeriwo yali wa kkanisa bamugamba tukuteeka ogenda kwogera n'agamba I can't enter in this presence of God ekyali wali n'omwoyo wa Mukama yali asse ng'okusaba kuli wali Bobi Wine akwata batakazindala ne badda mu kusaba ne bakaba ne bakoowera Mukama buli naku mbagamba Smith temumpuliriza Bobi Wine osobola mujjako ekikolimo oba omukisa obula kyengamba omusajja oyo we baali basabira ku kkanisa yabadde yeesimbyewo mu kukulembera amakanisa g'abalokole babadde kwemutenda arena ne bajja abasumba ne bakuba akalulu buli musumba yeekyanze ng'avuddewo eyalidde tetumulyanga ometa odongo simanyi tebamulya mbulwakwa weenaalemu abasumba ne bagamba we mukikoze muti tugenze tandikawo bumu kubanga abaddeko abadde akola ne Janet Bishop Lwere kakati bagamba amakanisa g'abalokole gano nga tugenda mu kalulu tetusobola 1 kukkiriza muntu agakulembera nga si weenaalemu 2 naddala kati Michael Chaze oyo we baali basabira engeri gye yasabira Bobi Wine balowoozeza nti wanuupu ekyokusatu ye saava amuzaala muganda wa Kabaka kati bamwagala baleese odonga n'abakomba ebigere amakanisa g'abalokole gabiganye abasumba era singa abadde wali kamera batamudde ne bagamba oya kalwa akajjeewa yani kubanga bonna abazze babuuzizza avuddewa otegera kikolimo genda olabe gwe n'obeerawo nga bakusasula mpulira $5 million kubukedde bitya naye nga tova luyinja mu maaso genda omulabe watunula Dr. Tiamale tava luyinja mu maaso genda engoye ayambalanga bisiimula alinga prime minister genda omutunuulire ekikolimo Dr. Tiamale va ku Bobi Wine otherwise ojja kuba ogize bwototera mukofi abaana tebamanyi bayibuli nze ayogera okusinga n'okusaba abeera nnyo mu okusaba bayibuli tegambangako kati katunywemu tukomewo oluto anzowe nkunnyonnyole Lawrence oyo alimu omwoyo okusinga kyengenda okwogera kimanyi bayibuli egamba abaana ba Isirayiri basaba ne beegayira okumala emyaka 4 nga gomanyi kyebayita okwegayirira n'okusaba emyaka ne bazaala n'okuzaala n'abalala ne bazaala nga bali mu buddu Isirayiri mu myaka in that space of 450
Katonda n'awulira okukaaba n'okusaba kwabwe. Wulira emyaka 4 Katonda lwe yawulira okukaaba n'okusaba kwabwe ng'abaana ba Isirayiri bali mu buddu Farawo yabakwata. It took 450 years God to hear the cry and prayer of the children of Israel in Egypt. Kitegeeza okusaba n'okukaaba n'okusiiba obisaamu ekitiibwa ye. But sometimes Katonda tekitegeeza nti buli w'osiiba n'osaba mbw'akuwulidde. It took him 450 years. Kyogamba Dr. Tiamalasa nnyo. Asobola kubanga asaba nga Katonda tamuliiko ng'ali kuffe. Katonda ava ddi kunze wisdom nadda ku Dr. Tiamale. Omuyita mulalu. Koli ayasaamirira. Dr. Tiamale ne waba abunidde fesi ye yasaamiridde. Genda omulabe. Ono yavume Solomon Kampala nti ali agire. Ne kambuzeemu ekibuuzo. No kambuzeemu ekibuuzo. Buuza nti ng'akunyonnyola. Tebategedde misinde gino gyabadde ku kyasika gyabadde gy'abalema abalala bagamba gyabadde gy'abantu balinako obulemu ku mubiri. Gwenga yabitegedde tunyonyolemu emisinde gino gyafuniddemu bronze. Kituufu Solomon Kampala mulema alinako obuvune ku mubiri oba gyabadde gy'abantu bonna. Kyova beera bakuvuma. Tolabe ko Limbega Smith gwe nawe ategere yali age simenye wali ogezege Dubai. Dubai nina musense omwenda ngole. Nange yagende Dubai nagenda no gwe nagenda nakoma okera. Baga bako deporting. Ntekiso nze mpise Muganda na. Kaye no. Actually bagamba wali ku transit mwayimirawo buyimirizi nga ine nyonyi kati uli yagane muzeyi wange bakabulinde twali oba tugenda one time ne tuyimirire Dubai nangamba tugende Dubai ne mugamba ogendo ojja kunsanga wano notava ku kisaba ne mugamba kiuli kasyanti nyonyi yandese weya elio dungu wemba bo dungu enfufu neveri gotona ba film gendo ya Mission Impossible ba fili bagayi bali but dungu enfufu ya very ngo inokuduka mu kizimbe ne muganze byo mbisobola ne mugagenda abatambula atuka naga why kanzira cyo yogedde kitufu in the first time ogende Dubai natuka lere nkera nga nkomawo abe Dubai tuwabuziza ko nnyo uliriza kyekugamba nawe Smith omuvubuka ategeera Dubai ongambe nti batutte emisinde gy'abalema gomanya abawarabu omuwarabu nolaba omulema bayaga mukanyuga mukomera nga kali omuwarabu atula bwataze kulaba abalema Paralympics nga ziba mbawarabu Paralympics ziba mbawarabu gomanya abawarabu abo omuwarabu okulaba omuntu omulema nga talina mukono abamanyi oli mubbi tolina kugulu omanye kyabadde mu Egypt mutake beba kutte babye obuyambi bw'abali bakuyatiko komanche babakoze amatu basigaza baba sazeka amatu kocho buli weda go baleta kucho nate basaga kutu bakutte anti obbi ban okutweno ne baba sazeka amatu omuwala butasobola kukkiriza mbwe mpaka za abalemeze emisinde zize duba buli alaka ekigwa achusa buchusa so emisinde gino gyadde kuki kakati NRM ina abawagizi nga abamu basoma naye nga obusiru basigala nabo abate basoma ababasama bwasami ababayina ababere galinga makutiya nabo bogerera gwanga. That is the disadvantage mu abarayo Museveni nga akaddiye kwatu ina abakulembeze mu Uganda ngembugubugu zibaliwa mu biwato kati entegeera nebe balinanye bonna tebagattako. Museveni yajja wano nga bamwogera Samu Kuteesa Wakana Rugunda Njuba Nadduli kabaka wa Buganda kati baba mwetolode full figure Ulia bucha mani kusasira kati of that bayambe ki Museveni kakati kwabo boyogedde ani agenda kunyinya Museveni nti omwana wa Bobi Wine first son yawangudde omudali era of course bucha mani ajamugamba nedda wamaka bojumbira yawangudde mudali gwa balema kubanga bucha mani chamanyi bya balema ne abadde mu kifanda kati bonaba kati kabayo kwata boti echeza n'okugala kusoma teba kati abogerera Museveni n'abamugira beba mbuza ekyo kimwe ekyokubiri omuzungu tasobola kutegeka mpaka nga gwe oli mulamu nga bali balema nga gobayina ka advantage anti badde beebuuza ne bagamba ekyokusatu ne bulijjo tetumanyi ekyokusatu basobola okuddira for example chess nebika ebirala baleeta abantu oli ne waba waliso oli mukasitajja okuzanya okuteka queen n'agiteka king n'agikyusa omuzungu agenda okuteeka ku muzannyo
abamanyi nti you don't have an advantage of your ebyo biri mu Uganda ti Museveni agenda okwesimba kwa president nga be yesimba nabo yabawangudde 50% kubanga tuba twatutayedda box nze nali mubbi wa Kalumwe nale mbimanyi Museveni byakola kati yamanyi neri kye bakola ki however no tutandika kwekyo kabaka wa Buganda ayina omwana ayina omudali mu swimming Chameleone kala ayina omwana we muyimbi gundi ayina Bebekulu ayina mutabani we muzaji Bebekulu ayina omutabani Alpha musambi wa kapira that is talent. Yes. So do Bobi Wine akulaze Bobi Wine no ngatana twaga Solomon ayina omwana we is a champion in intellect mwana wa myaka 3 yalinga ayogera wano ngatuka omwana byayogera reasoning capacity nga program tele record gulaita subi omwana Bobi Wine yamutuma Kampala bunabbi nti aliberako mu meya w'ekibuga Kampala oba governor okiwakana abamwe mwali mbabasituma muhozi avenja awoli agenda kuwolera bigali agenda kuwolera kitiibwa kya kiriwa anti agezeeko alaba naye nfudde tulabe alabe ekigenda okuba wano ne walaji ojja kulaba ne bano bebanyooma abanafu nga buli omu alina kyakutte buli muntu ano abala ssaawa agenda kati bebazaala njagala mbuulize mu 7 azukulu alina bamita senga maama jjajja aluwa bagambye mbuulizi talent katonda era bayira we talent is one of the 5 kati kankubulira ekintu kimu abamba ajja kuba basomesa bakigambo anti kati labayo sooka obunire naye era abadde mubuulizi mubalokole kubanga abadde mubuulizi mbasiraamu buli kati gwe omanyi kye bayita okufuuka bishop mbakatuliki omanyi kye bayita okufuuka reverand ebyo byabalokole tokimanyi ne Bible yino giina ndi mulokole. I'm a student of theology, student of school of ministry. Kuva ku form somo, school of ministry. Alex Mitala. Naye kimanyi nti abasumba naddala ab'e Kampala bagwadda kati tompanira mbu nno simanya alina omwana pasita nabbi bana bamalina okwa zimaana bujingo. Erinnya lyazze badde kimanyi muno omusajja mu Nyarwanda waliwo abanyarwanda ffe abaazaalibwa wano ne bajjajjaffe ng'ebitundu ebimu baali olaba ekisolo abantu bagenda e Rwanda ne badde eno ne badde eno sudi were there usegedde ngaffe kyobala taata wange taata we muhima maama we munyarwanda owange so bemanye kakabaka wa Buganda anti kati abayo niyonzimana bujingo ye batugambye mwana yazi ate naye bakweka nze njogera omuntu omulago nali mpulidde sewungu asobola okugamba ndi munyarwanda proudness nze satanika waliwo yangamba okweyita omulalo nenkyogera proud bano baniyonzimana okera kumaca kulya bujingo ngavumye Bobi Wine why kitegeeza kati problem gye tulina Smith gwe kyotomanyi waliwo abawestana abeeraliikirira kubanga waliwo abantu abavudde Burundi abavudde Burundi nawa ne bajja nga baagala otuvumiriza tuvumaganya okimanyi nti abantu abavayo batuuka ne bayiga olunyankole ne batuvumaganya kati ono niyonzimana bujingo abadde talyogera. Tubagaliza ekisibe ekirungi bambi musiibe ate mweyise bulungi nnyo so that musobola ofuna empeera okuva ewa Allah. Ensonga za Buganda zitabuse nnyo oluvannyuma lw'omukyala Nnabagereka okubanga yavuddeyo n'akola akatabo kano akasinza okuleetawo empawa ennyingi ennyo mu byasinza okubeera nga aliviringira ebyama ebinene nnyo. Naku lw'eggulu yavuddeyo nayogerako eri eggwanga mu exclusive interview yakoleddwa omukyala Lukushana Namuyimbwa era nga Lukushana Namuyimbwa yakoze interview eyo abasinga oluzungu lwabalemye otutegeera nebe nategeddemu nawe ne bategeddemu naye si emboozi yaffe njagala twogere ku bbaluwa eno Buganda ey'okwegaana abalongo interview nyera ginoonya njagala twogere ku bbaluwa kuba interview era yabadde byonna byebimu teyabaddemu nnyo kyamaanyi naye Buganda evuddeyo ne yeegaana abalongo Bannaabagereka ekyo kijjewo ekipapula tewakiraba anakiraba eky'omutakani omutaka yagamba bwati yatunnyonnyola kabaka yasembayo okuzaala abalongo Daudi Chwa n'atunnyonnyola nze nange kyenayala tesimanyi waliwo Nansi omuntu oyo azaalisa Nnaabagereka balina erinnya lye bamuwa yagamba oyo omutaka
n'alangira omwana kabaka kwakoze gwazadde of course asobola butajja ku radio naye eyo alangira ndooza abataka abambejja n'abalala ne bamanya kiri nti abambejja bano ye tebamanya akere tabalangirangako ekitasoboka kati kitegeeza ebintu bibiri either nga si bakabaka oba nga bali adapted kubanga ebyo bino si byaffe byoyo mutaka yabiwandiise naye Naabagereka mu katabo kagamba we were blessed with twins. Naabagereka ku luzungu yayogedde ku TV fena we twalabyeko olunne gye yakulire UK ne mu US yandigaye we adopted anti kati we were blessed with twins. Kati andi kankubuuze era gwosobola okuba ne mukyala n'agamba I was blessed with twins naye nga ategeeza shamba boy si gwe anti kati nze kyenzikiriza mmanyi nti Naabagereka at the right time agenda kuvaayo atunnyonnyole era ekyo ekiseera tukirinze ekyaleese obuzibu y'ebbaluwa y'omutaka oli awo tuli ffenna kati ey'omutaka alinga eyakyejjeemu ng'alinga agamba waliwo ekitali kituufu kati ekitali kituufu ekyo kati mbadde nsaba omanyi mbadde nsaba ne ssekusaba lumu nyina muzeeyi wange eyo mukulu mu Buganda namugamba problem gye tulina flow of information okuva mu bwakabaka bwaffe nzibu. Yes. Ebungereza ekintu ekigwa ku kabaka oba queen oba omulangira Abangereza they are bound to know it as early as possible. Yes. Nze nandirowoozezza abalangira bano simanyi abambejja bano wabeerewo emikolo gyakolebwawa kati abanga atugamba indirectly kabaka si yeki si taata mbadde nandisabye obwakabaka buveeyo bukoleki waliwo n'ekintu ekimu kyenjagala okusaba mbadde nsaba omutaka Kasujja bamuyita mutaka Kasujja kati olaba kano ke basaziza bukedde lupini ne vision monitor bwe babaleetera ekifaananyi kya kabaka ekitunula engeri temukikuba temukifulumya ale sisigale ku social media naye nga mmwe temukikoze eki kubanga mukifulumya kireetera bubi tosobola kuŋŋamba nti oleese ekifaananyi kya Museveni ekitunula engeri kya kabaka kibaleese ekitunula engeri ne bakikuba babanga abaagala okukola ki okuswaza naawe njogera mpola ku kyombuuza kwa kiri sensitive okusinziza kw'omutaka Lubinga Kasujja agamba atutegeeza yalina okumala emikolo ku mwana yenna azaaliddwa oba omulangira oba omumbejja yalangirira abo naye kakati ekibuuzo kiri nti gwe nga wogambye nti maama Naabagereka gwe njagala nnyo gwensaamu ekitiibwa bwagamba we were blessed ekyo kitegeeza ki kubanga batya nze kanzikirize at the right time maama Naabagereka ajja kufaayo alongoosa nti bijja sigala nga ffe tufuna ansa bijja kuwunzika nga bikubye Obuganda ansa entuufu erigenda ovaayo nga nzibu yakunnyonnyola kati omutaka Kasujja wuyo awandiise kati gwe okidifendinga otya akugambye akunnyonnyodde who's contradicting who atako between office ya Queen Mother oba yenga maama Naabagereka n'omutaka Kasujja omutaka Kasujja ku ky'abaana kabaka bazaala tamanyi office ya Queen mu byobu hierarchy tugambe mu ekyama kino era oboya ekiriwaate atenga mu bulombolombo nga yalangirira kati okikuumira wange myaka 10 I think 13 ate omutaka Kasujja saagala kulabika ngeri nkuyigiriza kati Obuganda yoba kubanga yayina obwakabaka bwa Buganda Bungereza we yajja ono yagamba terabangako bwakabaka buli organized nga buno the next was Zulu Kingdom wano buli omu ayina kyakola okuva waggulu paka ku ttaka kati wekijja ku baana ba kabaka Kasujja omutaka akunnyonnyodde kino kitugamba ki waliwo something kyakugambye era kati Abaganda abagezi bo baba basobola okubaawo ekintu ne basirika bati naye nga balinga abasiru naye nga bategedde yes nange kyenkugamba
nandisabye kino kiddayo ku Buganda n'obwetowaze ebintu nga bino bisobola tuswaza kubanga ebibaawo mama n'abagisera n'awandiika n'omutaka Kasujja n'awandiika kitukuba ng'Obuganda lwakubanga era baba beekaza kubanga kati ekinyonyolo otya abaana bonna beyayogedde kutayayogedde ku gundi Sanga Lyambogo ate Sanga Lyambogo ya muzaala si ye gundi kati yayogedde ku gundi yamwogeddeko naye katono mu katabo Sanga Lyambogo yamwogeddeko teyayogedde ku Semakookiro mu katabo konna naye nga yayogedde ku Jjunju ku baani Semakookiro teyamwogeddeko temukonyako katono naye si nnyo nga bano kubanga akatabo kali dedicated eri abaana aba Sanga Lyambogo yakamazeeyo sinakamalayo baŋŋambye mbu teyamwogeddeko katukalinde kafulume kwanza nange bangambye kweto nakalaba ffe twagenze eri okukasoma kwanti kati wali ku gundi center nange bangambye waliwo wamukondako naye katono ate kaluwagu katono nze oli angaiti nakasome paka ku maca tina naye tukyali ffenna tujja byogera so nze njagala nnyo maama mbeera ki egenda mu maaso mu Buganda awo kati ekizibu ekyajja olaba eyo eno nakyogera ate bajja kunyiga ye yagamba bulijjo oli mutiitiizi yagamba yandikaye kati kyogere wali mutiitiizi yagamba wano bayitawo Masengere yagenda n'atugamba mbu Masengere mbu ye yabeera Katikkiro baali bagipulaninze ogizimba n'ogimaliriza baali bagibali owekitiibwa Dani Muleka yajja n'agamba bo baabalirira okukola Masengere bali abasajja ababalirira ne banoonya bo baali banoonya biliyoni sente zeyayogera yagamba bano abajja okugimaliriza oba yagamba biliyoni 10 bano abagimaliza bagibalira biliyoni 23 kumpi emirundi 3 kati ng'alinga ategeeza okay wadde weeri ne the cost was overrated kati ekyo kitegeeza osobola obutanenya nnyo kagina akola oluguudo kilomita 1 ne biliyoni 11 ekibaga ekizimbe kya Buganda ekya Buganda nga Dani Muleka agamba yali prime minister nti twakibalira biliyoni 10 naye munaye bano bakibale omwenge ono badde tanayotandika manyira focus kakati omwenge niye n'atugamba mbu ye omulembe guno omulala ekyo kinnyonnyola otya Abaganda kyenkunyonnyola bwe twebuza Katikkiro Lubinga lumu nali ndi awo ne tulaba ebbaluwa ng'agisayiniza agamba ye mwogezi wa Katikkiro nga sikiwuliranga nakuba yagamba mwogezi nga ye head of communication wa Katikkiro kati abantu abo baliridda wa oba weebuuza kino kiguddewo naye you are looking for people abasobola kati singa essaawa zino tulinayo omwogezi mu Buganda ajja n'agamba nannyonnyola eyo statement kubanga omutaka Kasujja yannyonnyodde kati tunoonyayo omuntu asobola okombayininga ekya mutaka Kasujja ne ofisi ya maama Nnaabagereka ne tukitegeera naye kati Abaganda basirika nga babeera eri ku bbiya waabwe mumanye ekyagwa mu Buganda ate munaye tetulina balongo ate omanyi munnanga abalongo ate kakati si bakabaka kati bali mu kunywa ekyasinza kati ekyo bagenda okimala ng'ekibadde awo mu kunywa buli awo ku gavana nga kitambudde mu ngeri ekyasinza okwewuunyisa abantu Nnaabagereka akatabo ke kaafuluma teri mukutu gwa Buganda gwakapositinga nakyo kifu ebbaluwa bwe yafulumye emikutu gya Buganda gyonna egy'amawulire negigipositinga wojjanga wa wisdom oba tozigenze bwayisima ekyo kitegeeza waliwo lakuna omanyi kibayita lakuna kakati kyekintu ekiba mu mateeka nga waliwo gap nga buli omu asobola okukozesa advantage nga etteeka teryakinnyonnyola kimalawo for example ti president waalifa tulikola tutya ng'etteeka terigamba nti vice yaliddawo oba sipiika nga kiri awo naye mateeka ekiriwo ekiri naye eya Uganda of course wekiri kati maama Nnaabagereka ne interview bagikoledde ku NBS ate NBS gye bagamba ne nanyi waayo atali Muganda muzeeyi wa nkinikalisa ku katabo nga BPS telefayina ya Buganda weeri first interview ku katabo yagiwadde
yajiwadde NBS kigenda maaso mu Buganda waliwo lakuna waliwo ebintu ebigenda maaso lwakubanga ensi tebimanyi buli omu asiriza ati ekiri embuga eyo kubanga kati kankubuulire akatabo kazze CBS teyakagize BBS ebbaluwa y'omutakasujja bwe yazze buli mikutu gya Buganda negiteekayo ekyo kitegeeza ki kitegeeza mu nnyumba y'omutanda waliwo ekitagenda bulungi lwakubanga abantu baagala kyogera naffe tusirise tukibikkirira naye tunakibikkirira kwenkana ddi kubanga kati ate kati kitugeeza abantu bagenda kuddayo ku lumbuye kubanga kati lumbuye ye waaba ayogera byayogera eno teriyo difensi kubanga kati naawe Kaye awolereza onoowolereza biki ebyo kati Smith kati akatabo ka maama n'abagereka kafulumye BBS ogambye tekakatimbe mukulu tekikatimbe simanyi CBS tekatimbe ba interview esose ku katabo agikoze muzeyi wange Kenikalisa atali Buganda ku TV gye bavuma ya interview ezabita lukushana muyimbwa interview ku tachana biki ebyo ku Queen wa Buganda kati ekyo kinyunyula otya tuli ku Queen wa Buganda ono si munyala si watoro tuli ku Queen wa Buganda asobola okwogera bwati Janet Museveni nabanga ayogera oli natafuna view na buli muntu ali Queen wa Buganda kati kyenkunyonyola NBS yananze interview kwa from mobile abantu abadde ko nga bagiraba Queen wa Buganda abadde ayogera ne balaga ambassador wa America nga kutta akatabo Janet Museveni asobola okwogera wali tasobola kwogera at the same time Queen wa Buganda nga ayogera Janet olabe guro kusabwe zo 3 newe baba bepanka Janet Museveni ati tasobola kwogera teri yandimuulidde kozi baana be naye oluzungu nga lwabadde lungi anti kikulaga bote bava mu ngolo eri bwagwa bintu njanguweko ka video kachwa kabakachwa yali ayogera one time ng'atako nyena kusamuzeyi wange akaje njakaddamu kakwa chwa yali ayogera n'ayogera oluzungu mu gyasa abiri wamu mwenda nga nituga abantu bano teboogera luzungu the accent was so superb byayogera bano muna abantu balina batunira bantu ba Buganda kukwogera tebakakaluka ke luzungu omukazi ayogedde ekyadde ku internet buli omu agamba oluzungu tutemye okutegeera tutegedde oluzungu kyekyo tulutemye okutegeera naye ebyama kitegeeza ki interview soko jiwa NBS nga BBS kala ate siyandigambye eno interview egenda kuba ku TV bili omulundi ogwo kati akola ku public relations mu Buganda Kingdom akola mulimu kinkeera ne mugoba singa gobadde kabaka kati kankubule Queen wa Bungereza oba King wa Bungereza tasobola kuwa interview RT ya Bufaransa nga BBS tenagiwuliza BBC how important matter ngo fulumya katabo Queen wa Bungereza nga fulumya katabo interview na atajiwa BBC najiwa RT oba Press TV ya France tekisoboka oba CNN ya America tekibanga nawo ega tekisoboka akatabo kantu katune baka CNN nakujja interview ku BBC NBS yandibadde interview ejja ku BBS akatabo kano akaita ozo gambe yamu interview izo bitani lokushana beba kyabo lokushana na mwe yasomera na buddo ate bye buddo kutukwata ko nga yero kushana oi akatabo kutukwata ko yero kushana we buto bugenda ofulumanga either omuntu ebyo mukola ebyekisiru katujja genda okumanya nti ayogera n'abagereka niyonzimana does that workable in public relations niyonzimana emwogezi wa Queen wa Buganda mukolenga ebintu nga naffe tebituzubalira ku defendinga tosobola kuŋŋamba Queen wa Buganda akoze interview esoose ku katabo nga TV gye okujja nga TV si yakabaka kimba mutugamba kyogereko ati nkunyonyola kati ekyo kikulaga TV si yakabaka
kisoboka tebatulaga wano abasinza shares mu CBS nga Joyce Bugwawo Sudir ne tukwata ku mutwe Freeman omugamba ka tusobola okuba wano nga TVC ya Kabaka ebyembi bisekera nekyo kigenda maaso mu Buganda kayenga waliwo ekizibu nze nkugambye kati abantu bazzeyo ewalumbuye kubanga nze singa mbadde nkola mu Buganda akola ku public relations singa namugobye edda ne mubandinga n'okudda ku Bulange akola mulimu kyabo gwe mbuli omulimu ki gwakola kubanga yarambye maama Nabagereka nti omanyi eno interview kati giteeke ku BPS omulundi gumu ne ku NBS presidential address ate ne CBS nayo ewulidwe Museveni abikola nnyo ng'ali ewantu zonna TV nezimuteako ne baleeta bannamawulire ba TV ezo buli omu ng'amubuuza nga nkola ku Bukedde kikola wano recently very recently one I think a month ago Queen wa Buganda tosobola kuyimiriza Nabbanja wali Queen wa Buganda ne wagenda e Bunyoro tosobola kuyimiriza Nabbanja wali kati kankubuli Queen wa Buganda musindike Busoga olabe ekinaabawo okwate Anita Amonge musindike Busoga at the same time olabe Tuanti Anita Amonge alina sente ne Range Rover Queen wa Buganda agende Busoga Range Rover yakuluma lwogirwa n'ogikola kino Kaye kino kirange ekinaga muno waliwo enjawukana ebiwayi biringa bibiri ndaba wano maama Nabagereka ndabawo wano Buganda bisobola okwawukana mwabeerawo ebiwayi bibiri ekyakasujja Lubinga maama Nabagereka kati ofisi zikwatagana basujja Lubinga be bannannyini Buganda eno NBS ezanya interview eno BBS totegedde kyenkugambye njitegedde abataka be bannannyini bwa Kabaka si Kabaka ate kati Kabaka yisa abataka yabakulira wayogera wawulidde Nabagereka nga muddamu yasobola n'omugoba mu kasujja nkugobye awo nebo Katikkiro bo be bagoba Katikkiro abo be bajjajjaffe bw'owulira omutaka Kasujja bw'ayogera Kaye saasama era ntwala kike ye jjajja wa Buganda omutaka Kasujja ekitegeeza gwatutemu ne biri mu bbaluwa ate kati nga lwaki biki era byenyina otwala tugenda bbawaawa ate kati nze mbaweewa yabazaala yamanyi nze ewakitaawe nze ndi ku mutaka Kasujja kyeyayogedde yakunnyonnyodde n'atunyonnyola neyasemba obbazaala mu mwaka gwa 1925 kyekyo ganjukiza video taata wange gye yampa eya Kabaka Jwa Ssekabaka ng'ayogera Oluzungu yalina mu kkanzu mpanvu ng'alinaanya Abazungu eno ng'akutte n'akapapula negwe omanyi gwe tulina wino ng'akutte n'akapapula omusajja bannange yayogera Oluzungu nja kunoonya ka video ako ngenda kubira muzeeyi wange akampe maama nyabunyabu omusajja yayogera Oluzungu nga Katonda wange waliwo Oluzungu mu myaka gy'abiri lwali luzi ffe byetwogera tebiri nayo ensonga za Buganda zireseewo entalo nnyingi nnyo era twalabye Tamale Mirundi famire ye nga erumbibwa ku social media okuyita mu weekend yonna ng'agirumba si mulala presidential advisor bamuyita full figure era nga yina kanguulabayo obanga oyo ayisaba ebintu byebyo nze tondeeteranga presidential advisor oli mwogere erinnya lye njogera bitiibwa bye biruwa presidential advisor toyasama Smith ngenda kutambula ngende let me tell you wali olabyeyo omuntu special advisor nga beba kyekakako buli dakiika mulaba passport eno diplomat n'avaawo bannange mulaba ni presidential advisor ng'okyekaka bwekasi katukole tutya tuli mu bintu biri serious Smith ng'oleeta muntu yeyeekaka nze omuntu omugamba otya ye presidential advisor naye buli wayimira mu kamera n'akitujjukiza omanyi nga nze presidential advisor omanyi we naadivisinga omanyi nze taata wa Museveni omanyi nazadde omwana bamuyita Museveni omanyi junior we kyeyakoze president advisor wammwe junior yagedde n'atugamba mbu abantu bamwebakako we yava mu kasaka nga takyajjukira taata wa mwana nemeona junior abadde atya mwene miteriyo
ekintu tamale senior kyayogedde ne beevuma n'oyo omuntu wammwe simanyi nakanguulu tulina kisynchronizinga tuno osegera ekintu ekyo mwina n'amannya kanakangubi kitegeeza ki mu Buganda naye gwe Smith ojozaala omwana omutumu nakangubi omwana oyo akulola we watakubye mu kika kyekimu anti kakatiozadde omwana nomugamba gwe nakangubi wino generation olabe watakube Nero nagwawo ddi muli mu ntalo za bigambo fulfigate mulumbisa family yoli n'okutuuka ogamba okunamira omulambo kyati ekisoboka okukulamira ng'akusanzeewa tamale senior lwakubanga ebintu bye yabyogedde mu kujeregajerega naye mu bintu ye bwayabadde ki abo abantu leka beevume omanyi n'oluyimba lwe bagamba leta tata twekube kakati nze NRM nga etuuka okwekunamira nga nzisabireka beekunamire oba oli agenda kunamira omulambo gw'oli n'oli agenda sika oli ebibeere bereka besika ebibeere nonaakunamire munne NRM bonna baafa bawefe osegedde njovuzawa nawe ebyaddala tamale omulabo oyo kati oyasala omusobola we nga musobola wa nga bagenda kugwera beevume ffe tujja kuba beevuma nga ffe tuli Denmark bwene wamulabe ali Denmark leka zino embata zeevume ensonga za kabaka zizogeraako abayo n'afuna obuzibu however tamale newe yandibadde alina point engeri gyajogeddemu it was funny kati nga you can't take it nze kyemmanyi kyenayize mu kyo omuntu bakita batya omuntu yenna ateeka ebifaananyi bya kabaka mu mawulire yeetaaga kukuba ngolo yemusobya asooka tamala ekintu kyakoze bwe yakutte bwati it was fun kubanga yakikutte saaga akudda mu bigambo byakoze byayogedde ne bannange okitegeera ekintu ekyo kakati naye yateeka ekifaananyi ekyo kubanga olaabukedde tusuubira abagirimu abasinga Baganda babyogera Oluganda naye singa lwabadde lupinyi ogamba kale tusaba abamawulire bonna ekifaananyi we kijja ekyakabaka nga kirabika ngeri temukiteekamu kubanga kakali kankubuulire mulwakwate mulinaana Museveni si bwati wafaanana mu bifaananyi bye babawa bw'omusemberera ogamba noga Katonda wange twanti tamale yagambye nti naye bannange bw'osembera Museveni oga Katonda wange tuli ku kiwana kubanga oba olaba ssaawa yonna mumusemberera kyobola atuula wala takyakkiriza mumusembera oba musemberera nga muzolugamba omanye n'entebe gyebaleeta ku buko bwebagweta nga byonna byonna yabivaako anti ezo entebe ziba zabirekera Mukama aliwa kamera omanye zikwata Museveni ng'ali mu kwogera ku bengero tomanyi kulirizaako nnyonnyole kamera ezibeera awo zonna ze baleeta ekkololo ogyotwala neyo basobola n'ogifuga ne bakanyuga eri bazikebera lensi yenkanawa kuba ekifaananyi pixels mmeka bino bitwala mu simu hawu ate olina mukubira mu distance Museveni abanga ali mayiro njagala ojje nkulaga embugubugu ate ziri wa bakulage wa Museveni natwala kuntwalire gundi nabo nnono Museveni oba omukwata obanga akwata firimu ya vidiyo ya Jasmine naba nno kati kankubulire abaana abakuba ebifaananyi Museveni abasinga bamanyi abaPPU bagaye baali baPPU baanoonya abavubuka bakuba ebifaananyi bakadida abakalaso ne babatwala anti kati gwate gwe noogu baanoonya banoogu nabaza abaana bamanyi abakuba ebifaananyi akikuba n'akirongoosa n'asika ettaba ne liyambukamu ne ligaziwa liti bamanyi omulimu gwe babaako okuba ebifaananyi bya Museveni n'amukwata vidiyo asinga n'akwata vidiyo nina Rose Lydia Jasmine no kanakawola kalinga full stop and pink Spice Dana asobola full stop kubadde kinaabo Spice Dana ali nakyo guzinga omulabo mutya ngamba kana ka full stop ka pink bayina okubanga bamukozeeko nnyo omala kamukube Museveni mukube bamukola makeup
kusimu ate bali Museveni asaba kujanga ne gwobadde nga Museveni atula wali ngoma nanga muko kifananyi abakulembeze bonna kankubule toso naddala nga siba omuntu gwe nalabye kuba kubanga wali ye Bobi Wine ne mukyala kano tune mukyala Bobi Wine jeno tuna yabanno tuna mukyala Bobi Wine yali mama Janet yali nabanno katela bono wale genda kutta interview amanya agambole emito kumyantu myake kati oba yagala ndete bambugubugu ne Museveni wali weje myaka yali anyirira zirwa gwolaba omutya kweta akatoka so in the master city Museveni ne muganda sale engumba kumbazali kumwaziringa zinete buni toka mantalo kibuli ya labanno nole sa kusinga no kumanya ebintu gendo soma katabo America amuli mukulia Museveni ali student family ali student kangubuli ekitimo kangubuli za kunyonyole ate Museveni yandi badanyirira nnyo kubanga mujata lwakubanga emyaka gye gibagidda buto buddakika yagamba mujata yali alwanyisa asimanyirutya mujenkaga alwanyisa asimanya oboti mujesa abamini yali mu government omanyi musa ne Museveni wandange yatufura mbuzi yatubambirako mujata yali bali mujenkaga ali mu government yoboti chokato gabarwa yazwali bwana mu mwenda sime yayingira wa myaka 11 mu government nda bayingizanga bukadogo anyakuli Lawrence dam ono mugade mu amagezi baleta olupapula lwa level ndi batugamba Museveni simenya yazali bwana mmeka mweza timumwenda ana mwenda wakati ana mubwebata nenga gamba obote mungaga mwetano yali mu government kati yali ne myaka 14 yali mu gogo abantu bedda bakuleta kabaka yajja kubonera akunyondole abantu be kabaka babazaliyanga na Bungereza ulira abantu bedda ngokuyingira mu government wamma ngotekedde okubanga osomye musi level ate okumala level wabangwa mukulu myaka 3 ngojeko bakabaka n'abalangira ba Buganda babeeranga mu Bungereza babasomesanga waka Museveni akulaga mu buzima yazali bwana arabo ngate yali mu bote one kali alina myaka emeka ekyo kimwe ekyokubiri genda osoma akatabo ka So in the Master Seed edition 1 nakalina wano namawuli nakatwala kati anti abayo nonya bifaananyi mulimu ekifaananyi Museveni yali ne muganda we Sale nga Ayambilidde bwa Sale nga osolo gamba yenkana omanyi nti Sale ati one time yali yenkana kakalamba ono tawiti yasoma bitabo genda ononya akatabo walabako ekifaananyi Sale nga Ayambilidde Museveni nga atudde ne Janet actually So in the Master Seed firi Museveni we bamwambaza engatto yali mbisiripa nigina ate no atafaanagana genda okalabe fetwakagula kyekunyonyola kakalamu yali asinga obunene Sale tisoboka kyekunyonyola Museveni yaliko omunenenene nga yenkana gundi ani ono gundi ono mwerabidde actually Museveni yali afaana gundi divorce omutwe bwati muntu kyali ninga nekiwalata ye toka divorce nekiwalata ati omutongo akola bwati nga mfana nendi ache kunyonyola mu myaka gyoyogerako bali bafaanana batyandete ne Bobi ati bolimba kirabano Bobi yazidde ku mulembe gwa modernity nga ne kamera tukuleta ne bifaana yawava muno ati bomanyi kubana mati manyi nembaze ifana yali birungi gendo osoma akatabo ojja kudano kakolake kabaita an African entrepreneur ngova muno mujenkaga we yafaanana atasoma mwembe ifananje yaina mu percent kataki Museveni muja yaliko mobote wanu najja muamini wanu simenyo mobote tu ati jiwa yako boy wajido ademu ne percent avuga ze escalade avuga zitundula avuga neka kati simenyi olabika ngo mvubuka ategerekeka okuvuga omukulembeze omukopi n'omwavu nagize ne tundula bwani sogena naina mu percent kyenkunyenya kyo bola mukyabona abona nnyo gokiriza omusajja oli mmoleze omusajja yalimu ekibonyabonya Uganda kwe kuba n'abakulembeze abaali abakopi n'abaavu simple nga balina ebiteeka n'emmandwa Chameleone agamba ebyo naye mwogera Bobi Wine yamuyamba anti kati kyenkunye kati ovudde ku kiri bwe busiru kubanga gwayogera ne Chameleone ale mugenda kufaanagana anti alina abategezi bagamba oli mubuuka njagala endowoozayo tunule n'enfaanana y'okuba toli muvubuka mubi can you believe statement ya Chameleone mwagenza okubuuza Chameleone ng'amaze okukuba emisokoto nga 6 ng'egyenjaga how can you say ani yayamba damu obuyogere ekigambo kyoyogedde
bye byoleza Museveni mbu Bobi Wine omanyi Museveni myaka ja Bobi Wine mbu yali anyirya gendo funa akatabo kasonde Masasi sema yendaba isendaba piso mure mugenda musoma akatabo kasonde Masasi Kaye I have it addition one mama kali kama mama wange Bobi Wine yafa nateja kubira bloke kama nganyirira ate Lawrence kanyinyorono sirika akati bwe kankunyonyere Bobi Wine omaze okuseka kali kankunyonyere ka Lawrence buloka zo mu kyaleeri ematuga zezifaananiza okubira ekikamocha wali na nekororo laba nnono Bobi Wine akubanga buloka ng'amazzi agajja ku ttaapu bonda aboto omputachi kati gwe yefudde embuzi gagajja Lawrence kankubuuzi ekamocha oluzi luluwa bayinanga oluzi wali omwala gugazie ku mulembe gwa Museveni oluzi lulyenewa kati gwe kusinga ne kamocha ekanisa ya gundi apa room enesemba ku mwalo gimanyi gwe ya bishop kubitya omanye kanisa yali abaji eyamtasasira wali eyo gwangambe kati ne maso ga nopo nyini walo bayeze mko na bamazi bakajja mu basina oluzi kati sirika nkunyo kati omaze alaba nono lengere mbata kati kankunyonyere chocho manyi simiti mbate simenti bino to bimbanyi kozi emotoka yabachi bagikoleza boleza waka kati kankunyonyere beboleze emotoka emitwale ejebiri eyo washing bay erinanye office za nupo ekamocha bakola bati badira amazzi ga tap ne badira wonna ku washing bay mukula either tank enene oba musima wansi nti in case amazzi gagenda mwine ekidomola ali umukola ki kati washing bay tezaagala nnyo okugula tanka lwa nsonga buli omuntu ajja kujja asumula tap birwawo badira ne basima ekinya ne bakizimba tap amazzi ne gaba nga bagasumuludde ne bataddemu olupiira nti ekyo ekinya tekigwerera tekikalira in case amazzi gagenda ga national water kati baba bakola ki bajamu kyobola be kyolaba noyitemba bulengero omusajja kati bakankubule mama wa Bobi Wine nze mutenda fa abafe bali baguleyo mu nsiko ye najja olaba kamocha apa kamocha ye kololo olaba wali wa bazungu ng'abadduga bakola mu nyumba z'abazungu basula eno mu down gundi kamocha kubanga kamocha eno wagulona wali flats kati nga mmwe abakola mu bazungu musula eno naye ate abasula abo ng'awo ku luguudo waba Bobi Wine nga namwe mubeeramu kasente era kyewunyisa mama Bobi Wine yagula atya awo n'atagula eno waba Juli Mutesasire wabeera charge kubanga eyo mu ghetto awo ku lubebenu bwe wali expensive yagula okuva eri emmanga n'ayambuka olaba ne wali opportunity zimanyi banka bikoze bitya waba Bobi Wine awo nge wali office za chairman Nyanza kati nkubuuza gwawo olaba ghetto eri kyemmanga abayina ettaka okulwebenu baali bagagga abaali abanaku basula eri waba Juli Mutesasire eri kyaki mu ghetto ng'ogenda okugenda ku Northern Bypass Chameleone wakyavaayo n'ayogera ku Bobi Wine anti kakati nkugambye mwagenza obuuza Chameleone ng'akubye emisokoto yabadde mu state ki how can you be there and you say nti Bobu uyagambye nyonyole byewe Chameleone yavuddeyo n'agamba munno yeewuunya nnyo omutima gwa Bobi Wine ogutasiima kati kankubuuzi Smith otegeera kati wobola aba yamuyamba nnyo nnyina mbeerawo mu bintu bingi ozedde Kampala n'atuuka n'amummakadi n'asirika n'akola ekivulu enkuba n'etonya n'esula stage Bobi Wine n'aseka ani ataaseka ne Museveni yaseka ne banzeire baseka ne bagamba kirabanga ani ataaseka olaba ne yategeka gundi onana nage noni Steve Jean fene toto gegenya yaga ayatata omanyi yaga mchimanyi naliwo ne toto yabya Kaye yagala Chameleone oba yagenze mu kanisa seje muketya enkoko ne zitagenda mu banga gomanyi nti awaliwo enkoko stage yayimuka mu banga enkoko ne zitayimuka genda obuze Sophie Gombya yayina enkoko ze ennamu n'ekibaketi n'eŋŋano byasigala ku ttaka stage n'egenda mu banga Steve Jean n'agamba Chameleone alabika ayina
chichama enkoko sigaleta kuta kubalira promoter b'ekivulu ba social media influencer ate kingano okwogera ebikyama gwe stage eyimuka enkoko esigale kuttaka ekivulu finally tolabawo Bobi Wine n'atasindikira ka message Chameleone anti kati wuliriza kangu Bobi Wine n'atakubagiza Chameleone Bobi Wine n'atajja kukivulu kya Chameleone bimuluma byonna byakisiru kyenkugambye omanyi Mwesonyiwe buli omu mutunzaamu kamera temanya byalidde bimuluma agenda apame tukole tutya wanamala okupama komewo ategeere mwabulutikinga edikenzo agende fe twamujjako enviiri huwayi mutwesibyeko n'ebintu alwane n'enviiri zatuleke kati kankubuuze Smith otutte wano abasajja abakumenya amagulu nze benkolera bakuba Bobi Wine singa afiira eggulu newa Museveni najja n'agamba abakubye Bobi Wine bamukubye mpola igwe b'otembeeta wuliriza ne bawa Chameleone emmotoka omusajja n'ayogera mu kamera tewagiraba n'agamba wenkusanga eka mwoca ngenda kutomera okukuba amasasi tewakiraba kati mbuuza ekibuuzo Smith woba gwe Bobi Wine oba musiru nnyo ng'abantu abaagala okutta abaagala okukuba amasasi nze benkolera Chameleone kati okyakijja sense tetusobola kwawukanya ebyabufuzi ku music ate kutya gw'osiba otembeeta bali ekyo kimu ekyokubiri okujjako nga namwe muliko ekyamu ku mutwe Chameleone has never helped at any one time Bobi Wine mulamu bwe kati no kankuleetere kino nali gwe wakajja Kampala kati kankunnyonnyole nali ku bato ya Bebe Cool ne Chameleone Bebe Cool Eddie yawe n'ayimba ku stage ya Bebe Cool nama n'agenda ku Bobi Wine naye yali akyali ku stage ya Bebe Cool n'agamba baaba njagala okuloopera oli muto waffe omanyi tategeera bulungi watuyamba n'otuyigiriza okuyimba n'oyo kyali waffe oyo muto waffe naye tategeera n'otuyigiriza n'otukolamu omulimu kakati Eddie yawe ng'amala ayita eri agenda ku stage ya Bobi Wine yeta nakuyimba Bobi Wine ajja ku stage namugaza ompagazi ndala namuga Eddie yawe oli baaba wange kusamu ekitiibwa ne tonjigirizanga okuyimba na oyo omusajja yajjanga ewaffe nga gw'ofaako gw'oyigiriza okuyimba wuuli nze n'ogaana njagala nkyogere wayigirizanga oli nze waŋŋaana okusobola okuba walina reason zo nti nali muto nga nkyasoma kituufu naye yali oli nga fena tulaba n'amuddiza akazindaalo Eddie we n'ayimba kati kikyo kati waaba Bobi Wine yali muto ng'akyasoma aweze emyaka 4 kati kubayigiriza okuyimba ali mwemeka otegedde gufuna bulungi kakati ekyo kimu ekyokubiri Bobi Wine mbuulira Chameleone mbulira yali ayogedde wali owuliddeko kyagamba nti yali ayambyeko Bobi Wine gwe kankubuulira ekintu kimu post webakuba Bobi Wine bamukuba bitye yonna eggulu ebyabeerawo nemukwata Chameleone yandikoze bw'ati n'akola ekintu ekiri extraordinary mifo kyo postinga najja ku kooti kumanyi kyandibaddewo buli muyimbi yenna yandivuddeyo Chameleone aba kujja ku kooti buli muyimbi yenna yandivuddeyo najja Chameleone akomandinga abayimbi bonna bw'atyo alina komandi eyo nsijja kimujjako nti tagirina naye singa yajja yandisabizenga example buli muyimbi yenna n'abayimbi bonna postinga era singa posting and coming mu kusajja biveeko Chameleone engeri Museveni gyamutembeetamu n'amala akwata ekkubo katugaye najja ku kooti nga walaba kubanga Bobi Wine needed each and everything Chameleone singa yajja bw'ati enkeera wandaye nga ne Bebe Cool azze but Bobi Wine tebamukwatanga Bobi Wine bamukwatanga Kyagulanyi which means alina alliance yaliko bw'oba ozze wano tojja koli omusajja awunya gundi oba ozze wa Wisdom just but level up the interview bwe baba akwata Bobi Wine oba Chameleone tebitukwata ali wali bamumenya amagulu Chameleone singa yavuga najja singa nebino byonna tebiriyo lwaki Bobi Wine ntubyakola tumanya abantu Chameleone tawangako Bobi Wine collab kansembe ekirala mugende mulabe ba Chameleone n'abalina endowooza bwetu mubannyonnyole ti Bobi Wine takyali mu level
za kutegeerera badongo. Chameleone wetwogera mu ddongo ku Bobi Wine kakati kozi gyaliko yansi yonna bino bye tuli mu Smith bya ddala abaana babatta buli kimu babakola bye babakola kakati ye Chameleone alowooza bakyali mubiri ebyekisiru byavaawo tuli mu real business nti Bobi Wine leero ali Kayunga enkyali America luli ali Denmark luli ali Ukraine kati oyo gayi atagenze kukuba disco Bobi Wine tanywa sikyambu ali mu bbaala ali awo ku sikya omanyi ataddeko kakati Chameleone akyali mbino addira ebi gagozirwa nandikulazawo soko mpe ku gagoziri soko zente nkulage manya abantu bamula kwa enkofira yange lwakwanga kati Chameleone asobola n'okuddira bwati anti ayagala nnyo okulaga mbu nabo omanyi mwana omanyi nga wondaba Bobi Wine oyo teyajja ku show yange kati bakajja mubuuza galubindi ng'ozitaddeko bwoti tokimanyi nti ndi wakabe nze wakabe wa East Africa nze kati ebyo ebyokuddira Chameleone n'omuddawa ng'alabye Chameleone nze Kaye ampe mmeka Kaye hizibazi wayisima nze nkola kintu with the cause Chameleone tasasulangako teri yali ansasuddeko neither big wuli ani oli yayisima nze ampe mmeka nze namugamba bugambi Chameleone era nkimuddamu toddamu kuyisa kamwako noyisaamu omuntu gwayitaani ani Wizo na Palaso gwa bibyo Wizo ne Palaso baleke kubanga oli mu interview oleeta Palaso alina ekivulu tulinda kivulu kya wakabi ate kakati oli mumwogerako kyogamba Chameleone asooka reason lwaki ekivulu kya Palaso kiso flopping anti kati ebulya byatandise okwoge kati Palaso ali mu middle of kivulu Palaso yeefubyeko kutuuka watuuse Palaso yeerwanyeko tomuwadde kolabo bakoze remix ati agenza okukola remix nga Palaso era ali waggulu ate sino yakubiri gwomanyi nti no kati ekika ky'abamayanja Palaso kati amala kutuuka waba n'olumbe ne lulyoka lugenda mu maaso Chameleone ne Kaye ate obadde si ensonga za Chameleone ne Bobi Wine zigenda kukomawa zijja anti kati Chameleone gwayogerako ali Denmark yabadde mugundi wagirabye nga theatre erimu abazungu ng'ebyo omuzungu omwavamba ne Uganda nga 10 ne Chameleone ade yakava ne Australia ate show zaawa show mukaaga kati tour Australian tour omanyi mwe babalimba nnyo olwo video walabyemu bameka Eddie Kenzo nalabye atimbye for the first time ndowooza agendako mu bazungu emyaka gyabaddewo kyobala yalaze yagenda ebifo that norm has been there just videos atragaze Togo za Togo kati agenda mu bazungu kubanga abadde akyetaaga lwaki Bobi Wine abantu bano buli wabagira kibalemye okutegeera nti Bobi Wine moved on oba bo bennyini baganye moving njaga gye banywe enfu first was Eddie Kenzo second Chameleone yayogedde bintu ano omuntu anti abayo Bobi Wine ayina mpisa mbi nedda anti kati abayo sagala kwogera na bakyali bali njaga ekyo kimu ekyokubiri entegeera omusajja we yaddeyo Makere University okusoma n'agenda ne mwavadde okusoma bisoma ebiri bye gundi leadership of whatever by the way lumungi kunyonywako egundi gye baamutwala ejja gundi international leadership simanyi bikoze biteeyo kosi gyasoma kati yali addayo okutta ebitabo nga bo bali mu ndongo entegeera yakomeeyo ekyokubiri kati abantu nga Eddie Kenzo balaba obuwala buno bwa Miss Uganda buteebwanika amagulu bwebagiramu epale bitya bulowooza mu ne Bobi Wine alina kujja kukola ki kati obuwala obubagoberera bubalimba they live a life of denial otugambye oli wakabi Eddie Kenzo oli wakabi wetambula naawe abantu bakuwubireko simple nga tumaliriza tumalize n'ensonga z'amabaati nenjogera n'okwogera kwa Museveni kweyogedde omwami era tukyali banna tumalize n'abo abamabaati oba kati bwowo wano wetuli live ndaba no takyalaba mukono ogumfuuyire tabayo mwe twatukola kyo tugikola kalamba
Owai Museveni Mwami Museveni sorry to be correct Mwami Museveni yagambye muno teyogedde ku bantu nsonga z'amabatu yabadde nga yagera tasobola obagwe polisi evuddeyo egambye tunoonya era nawe toleeta mbaata polisi yawana ani polisi yawana ekola ekyo speaker ekola amabati ekola gwe kasiga ngamba gwoine emundu ejja kukola utugamba lwama yabbye amabati esimeti kankubuleko ensonga tugimale ngiveeko osobola okuba gwe olina abaana okatugambe 30 bonna ne badduka omwabbi akamya omulala amabaati obulaki bonna ne babba nga babbi kyogaa gwe noba nga toli mubbi kisoboka kale oba toli mubbi munyoka aba mubbi kati kankule kino Smith nanze yaliko mwenaane teri muntu asobola kubba amabaati 50 omwana nabba 3 omwana nabba 2 omwana nabba 10 mmeka Museveni tamanyi obwo bubbi aba bumanyi haste obwo bubbi aba bumanyi either naye aba involved mu bbo tekisoboka no one teri asobola kubba Uganda nga Museveni is not aware gomanya bwe bayita amabaati 50 ogaterekewa Museveni nabanga tali aware either nga yabba 50 waliwo okumukkiriza okutwala 50 waliwo gwe yagaba emitwalo ng'egyo ogaaga bwegimu Museveni okukkiriza okubba 50. So who's fooling who in this mabati saga again? Anti ababbi bonna police ina be samoni nze baganyo genda tewali ngani akatiko ka parliament kana be kaise baganyo genda ngabajjawa omukyala speaker wa parliament ye yagakomezaawo n'agamba why nkomezaawo gaago njagala munzije mweze ensonga zammwe nawe yalinga ati lye bati libatwala Karamoja bali balidde oba buli limu liri mitwalo nga 9 ne police wame lyaziza lyebiri kanana omuyayi yagambye mwaneta amonge yatwala mu bate 15 n'agatuna n'akulirako gundi Range Rover bba yatusokomya yakomeza mipiira gyokka tuwagala nnyo amanya nga bulijjo yenze Dick Smith wano katwogere embeera ne Kaye Wisdom akanyomero ke tubeera bakayita naamwatulira tuba twatula ensonga nga bwe ziri nga tetulumyemu wadde n'emu oba olina ekikunyiziza tusonyiwe oba olina ebikusanyusiza genda mu maaso ng'osharinga video eno ne mu comment section awo tujja kuba sitwongera okuba nga tukyusamu emba mwagadde tukyuseemu naye ate saagala mukisusse nnyo sheno nga bw'ogirabye bweri tewali agiteekamu ssente ffe nyini tugyeteramu ssente netujja nitubawulira bemwagala okuwulira mu ggwanga lya Uganda bw'owulira nti noyagala giteekamu ssente naawe reach out ku namba zizibeerako tubere nga tetubako engeri ey'enjawulo gye twogera mbaagala nnyo abadde ku kamera bamuyita Lawrence nga bulijjo mubadde mumubuuza naye Sir Lawrence abeerawo mu kizimbe once in a while netukolako naye nabeera nga atasoba tusaka ebifaananyi ebirungi nga ebiti Kaye ebigambo bye bisembayo ebigambo bisembayo mu magambo Bobi Wine wamma nga ali e Denmark waliwo ababbi gwekankubuuli Smith omuntu wabbira ekipaati eryeru kitegeeza asobola okubbandawo era buli kimu ekyasinga okunzesa mbuno abamu gagatuka mu nnyumba zaabwe nemu nga tebategere ngaegigazeemu ka Smith ebbati yajja lyezina kati Smith kankubuuli bonna abo abaayogera ng'oggyeko nandutu alabika talina security ewamonge kololo wali security barracks namba kati amabaati gayingira oli yajja atya okukonkona n'aleeta amabaati nga tebakubidde nti waliwo ajja kuyingiza bino ebintu nolwakubanga balowooza bannayuganda tuli basire they can speak whatever bogus they want twanga Museveni oyagala nti tugenda kunoonyereza alimba anoonyereze eki kati yeenoonyereze olaba kati olwokuba tukimanyi ogula amabaati g'Ekaramoja batula mu kabineti ne bayita sipiika kubanga balina oli alina oleeta ekiteeso mu parliament nekiyita ntitugenda kugulira abantu mabaati bayita sipiika minisita wa finance ne bayita minisita Karamoja nandutu Museveni n'atuula awo n'abalala bwe baagagula kati gaatuuka gatyo ono minisita wa finance yarelizinga ssente we Karamoja yali mu kabineti Museveni ng'agikubiriza gaabula gatyo kugenda kati bano bonna abaagatwala baategeera taba mukulu tumuwaddeko amabaati bwegati naffe katwegabanya agasigaddewo siibula abantu mweraba